President Yoweri Museveni ne mukyala we Janet Museveni olutuuse Kakumiro basoose kutongoza luguudo olugatta Kakumiro ku Buhimba. Baguddewo ekitebe kya NRM Kakumiro ekyazimbiddwa bannakibiina ne mikwano gyabwe. Museveni yaguddewo ekizimbe ku kitebe kya disitulikiti omugenda okukolebwa emirimu egy'enjawulo. Oluvannyuma ayolekedde ku kisaawe Kakeeka wabadde emikolo nga yaniriziddwa omumyuka we Jessica Lupo, Ssaabaminisita Obinna Nabbanja n'abakungu abalala. Emikolo gitambulidde ku mulamwa okugamba nti ebisuubizo ebyasuubizibwa ebigendereddwamu okukulaakulanya Uganda tebiyinza kulema kutuukirizibwa. Pulezidenti oluvannyuma alambudde ennyiriri z'abasirikale. NRM came with in the ekizzeeko kubadde kukumba okuva mu bitongole ebikuumaddembe. Museveni mu kwogera kwe eri abantu ababuulidde olugendo lwa NRM yawambira obuyinza ng'annyonnyodde nti yali agenda Ntoloko ne basanga poliisi ne babba emmundu 3 ezaabayambako okufugaza ab'ab'eŋŋanganga. Twaika Karuguza aho twasangaho aka police station tweho otubundu 3 aho. Agambye nti mu myaka gy'ekinaana badduka abayeekera ne baagala okwekuma mu Kakumiro wabula ne bamutemyako nti waliyo abayeekera Abatanzania era n'adduka mpaka Ntwetwe mu disitulikiti y'Ekiboga ne beekukuma eyo. Museveni annyonnyodde nti obuwanguzi bwa NRM bwatambulira ku mpagi nnya ng'empagi zino zaasimba essira kulwanyisa obwannakyemalira obwali bufuuse baana baliwo okumala emyaka egisoba mu 5. That victory came about because of the NRM's 4 principles that we had distilled out of the chaotic politics and governance that had bedeviled Uganda for almost 556 years. Museveni agambye nti bannayuganda abasinga bamanyi nti eggwanga lyatandikira ku mulembe gw'abafuzi b'amatwale era n'ababuulira ku bukulembeze bw'abachwezi obwamamira ennyo mu Bafirika. That's why you hear some of these wananchi still worship the Bachwezi. They think they were demigods because they had brought peace. Agamba nti awo abazungu bwe baakwata mu buyinza ne basaanyawo abakulembeze b'ennono ne bagunjawo amadiini agaaleeta entalo n'enjawukana okutuusa bannayuganda lwe beekyawa ne beerwanako ne bawangula abazungu. Kati essira kuliteeka kwongera omutindo ku mmwanyi, kasooli, amafuta era nga kino bwe kiba kikoleddwa Uganda yakufunamu obuwumbi obusoba mu 5. This broad spectrum value addition movement will jumpstart our economy in a fairly short time to a $500 billion economy of US$ 500 billion. I don't want to hear this economy of 48 billion, 50 billion. Abakuutidde ku nsonga 5 nga kuno kuliko okuteeka essira ku nkulaakulana, okulwanyisa obuli bw'enguzi, obususuze mu bantu, okweggyamu embeera y'okukolera emmere ya leero n'okukuuma obutonde. Museveni alabudde buli ssomero n'amalwaliro ga gavumenti okukomya okusasuza ebisale kuba amaka agasinga tegasobola kusasula bisale bino ensonga lwaki gavumenti yateekawo okusoma okw'obwereere. Betu ba headmaster abamu bakajeema baikala ne basaba esente mu masomero ga gavumenti kyambiriza abaana abamu okuruga mu masomero. Ekyo ntugenda kukiguraho olutalo, mujja kuhurira olutalo lw'amaanyi. Museveni era alangiridde olutalo ku bantu ababba ssente z'okweggya mu bwavu eza Parish Development Model. Abakozi ba gavumenti abatunda obutunzi emirimu gya gavumenti n'akasa nti yakitegeddeko nti oluusi abawala babasaba n'akaboozi okubawa emirimu. Corruption will be stamped out. I have heard the Bazukuru crying about the district service commissions selling local government jobs. I have heard of girls being exploited sexually as bribes for jobs. Get evidence, please, devoted members of the public, and we expand and roast those pigs. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.